tuli eno Kaftah agenda kugulawo dduuka lye agidduukira kubuzeeyo ku mukolo. Omwaka guno eno Kaftah gumubeeredde ddala mulungi. Yes, I may say that. Kaftah gumubeeredde ddala bulungi. Ekisookera ddala, besides omanyi watwogera ku Kaftah kizibu nnyo kulekayo Pretty Nicole. Kaftah omwezi gwayiseewo nga bamaze okubeera nga ayanjula omusajja w'omulungi, sobola n'omwezi tegunaabeera nga guyitawo. Saawa zino eno omukazi watta Aguddewo boutique era mikwano gye gisobodde okubeera nga givaayo bajijja okubeera nga gibeera wamu naye ng'agulawo bizinensi. Omanyi abantu abali mu limelight oba abali mu showbi babeera balina okukola ennyo kubanga balya ku feemu yaabwe. Kati ono okugulawo boutique ye oba wantu agenda okubeera nga atundira engoye ze munnanga asobodde okubeera nga ayita mikwano gye basobole okubeera nga ekifo kino eno bakiteekayo oba bakimulisa abantu basobole okutegeera wa Kaftah wabeesingidde basobole okubeera nga bagenda bamusapootinga. Omanyi oyinza obeera n'omukwano n'oguluzinga n'owulira nga owewuseeko n'ogamba oyo naye muwonye, naye tumulimu omukwano gw'ofiira n'ogamba ensonga nolaba nga zitandise ottabukamu ng'omukwano ogwo obadde ogwetaaga. Kati ndi wano ndowooza ne ŋŋamba oba singa Kaftah ne Pretty Nicole tebayawukana. Tolanga buli omu yandibadde kati saawa zino yeetaaga munne. Kaftah Nicole alina boutique olira no SMS bagenda kunvuma mbu Kaftah Nicole nati olombagase. Kaftah ng'alina boutique, Pretty Nicole kyaliwe. Pretty Nicole amakirabyeko naddala video bwakyo kyambala engoye kinyuma. Amazima gali nti Pretty Nicole wayambala anyuma. Just imagine ngono Kaftah mukwano gwe bakyali ba mukwano. Kaftah aleeta engoye Pretty Nicole wazambala mu baposting abantu bajja okuzigula. Pretty Nicole we kyambala engoye kinyuma. Sanga Pretty Nicole tanakwera nga akola business yangoye kubanga we kiruteekamu amazima kizibu omuntu kugaana kujja lugula kubanga n'abawala abasigadde abali ku TikTok abasinga beekoledde boutique zaabwe olw'ensonga balina emibiri eginyira ne bufeesi obulungi. Wasuulako ki t-shirt omuntu ajja n'akigula emitwalo 5 gwe omala okigula emitwalo 5 okitwala ewo n'okisuulako genda okulaba nga bakosedde oba nga bakubbi ng'oli we yakyambadde yanyumye gwe okisuddeko. Enjawulo zero. Ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. 3, 2, 1 and go. Naik, oh,